Video eya leero is a dedication to men and women in uniform who are suffering silently. They are suffering silently. Era nensaba olunaku olwaleero tetuddamu kujajinga bantu abo because they are suffering too. Balumwa n'embeera gye bayitamu lwakuba bo tebasobola kwogera. Nkisaba leero tukikomye. Okitegeera kubanga nabo balumizibwa. Fwe buli we tukola video wano ne tubanenya ku bintu bya Museveni byakola nabo balumwa omutima. Bana abantu bo tebasobola kwogera naye ate ffe twogera. Namba 2 ne nebaza abantu mwenna abasharinga video zange ne zitambula kubanga nze bwenjogera video ebeerako 0 views. Nengenda okuzuukuka nga mugitambuza neyingira ne mu barracks to give hope to those people. Abantu abo, thank you very much my followers, you are my king makers. Ze sina kyendi kubanga nkola video nebeera ku 0 mwe mugitambuza. Era abantu mye ne babagamba nti nabo bali wamu ne banna Uganda nti time tiwe betuuse. They are ready to join Ugandans. Okitegeera. Omusajja oyo angambye muyinza obutakkiriza kikyegezi. Naye ankwatidde video ey'embeera gye basulamu. Barracks eri mu kibuga wakati. Naye andaze engeri gye basulamu. Bano be bakuumye abasajja ababbye eggwanga. Kino kivudde ku video gye nakoze ku Felix Kolaije. Okitegeera Kolaije. Era nabo bangambye babeerako nga balinze video zange. I dedicate this video to you because it gives them hope. Hope, don't lose that hope. That day tugenda kujjako Museveni. Kubanga Museveni kye yapika kinene nnyo n'okusinga ekyo kye mulaba mu Uganda. Ebyo byonna bye mulaba okujjako national unity platform byekola bye biri ku mulamwa. Ne zino political parties zonna oyo gundi games mulaba by'abakamazazanya. It is a sign of fear. Museveni ali mu kutya. Njagala mulaba video y'abana abasajja engeri gye basulamu agibye bubbi n'aginterayo okubaka kasa nti nabo balumizibwanga mmwe era tebaagala muddemu kubajajinga. But time tiwe n'abeetuuse. They are ready to join Ugandans. Museveni, you cannot prevent this. And nabagamba nze nina ebintu bisatu. If you don't hear me, you see me. If you don't see me, you feel me. So, respect men and women in uniform who are suffering silently, but don't lose hope. Time is coming. You deserve better. President waffe agenda kuba wakakadde. Agenda kukyusa ezo barracks ze musulamu kubanga sente weeziri. Naye bano tebalina political will kukyusa bulamu bwamwe kubanga baagala mubavunnamira akawunga ku kemulya ne mutali bijanjalo. Ebyo bisupu bye mulya. Time egenda kutuuka mugenda kulyanga ennyama. Laba video eno tweyongereyo. Awo we musuza abaana b'abantu. Bana Uganda ne mubba billion ne billion trillion za sente ze mubbye mu ggwanga awe musuza abasirikale. Naye nakugamba kino ekyakujjira kinene. Style up. Kino ekyakujjira kinene. Nakugamba negotiate peace when time is still there. Kubanga n'abakusula mu nju kukakasa tebakwagala. Kino nkiddamu. N'abakusula mu nju kukakasa tebakwagala. Negotiate peace when you still have time. But kijja kubeera too late. Kijja kubeera too late go ku negotiatinga peace. Ate nkubuulira kino temwina gye mugenda kudduka batuusi mmwe. Teri gye mugenda kudduka because this is a global village. Uganda is a global village. Revolution gye tulimu, it is international revolution. Kati ogenda kuddukira wa? Ogenda kuddukira Russia? Okay, katulinde tulabe. Negotiate peace. Dialogue before it is too late. Omanyinze nzija wano ne kugamba if you still have options ez'okuteesa teesa before it is too late. Kikole tolaga ego nti oli wa kitalo nye Museveni toyina kyoli kubano. Toyina kyoli. You are just kasasiro kyoli. Toyina kyoli kubano just adao ne yefumbira ku bana Uganda n'abalaga nti ye wa kitalo nnyo aleesa amajje akoze buli kimu bano bakola ije boogedde ebyekisiru naye n'abantu abakusula mu njugwe. Just wait time ti. So muna Uganda nabagamba buli kaseera njagala nnyo nkwe update olabe kiki o revolution eno ddala kyeriko. Katugenze mu ggwanga lya Congo nabagamba olutalo luno baluyita dollarization kubanga America eno eyagala kumaliriza kabinja ka BRICS akagala okuba dola kubanga tekyali global trade currency mu new world order. Okitegeera mu new world order baagala ba introducing a BRICS currency to counter attack the dollar. Wabula ate Museveni ekintu kyakola ekyobusiru yayingira n'olutalo bayita decolonization. Mbwa yagala akwate state ya Commonwealth agiteeke mu Russia. Okitegeera ekintu ekyo. Congo esayininze deal ne company mbagita Big N gye basayininze. Okitegeera
ngambye B G N. Yes, it is big N, not BNG. It is big N eno company. It is a powerhouse. Ene kolachi. Kati esaawa eno jukira bamala okusayininga 50% deal. Bamala okugisayininga nabagamba America ekyagireta ku controllinga bya bugagga oba minerals eziri mu East Africa, Uganda, particularly ne Congo, okulaba nti bigenda mu mikono gyaki gya BRICS oba Russia ne China. Tinaba China n'aba Russia we bali kola kikubajjawo. Kati mweno deal gye basayininze. Company eno egenda kubanga it is one stop shop ku byobugagga byaki bya Congo. Yena yagala okudiringa mu minerals za Congo, eno company yegenda okuwanga okolaki gyogenda okukwatagana eno bakoze line ne government kino kye nabagamba twetaaga okufuna access ku data w'ebyobugagga byaffe byonna ebikola ebifuluma Uganda. Wabula mu Uganda ebyobugagga tebina line mu bitambulya tewali. Chovola Traore yewu kyakola yalete y'abarasha ate era nabo basayininga deal ne y'abarasha okitegera nga idiringa mu byobugagga byaki bya Burkina Faso ekigendo mutuza. Kati Tshisekedi kyakoze asayininze neno big N eno ya America, powerhouse ya America, nayo kati yegenda okuba nti gwe nawe yagala okudiringa mu kyobugagga kya Congo ogenda kuba okwatagana neno onalinganga broker si kubitwala abeeranga broker azimbawo line. Kati government nemanya nti ebyobugagga bitambulawo ebiti sente bweziti kino ne bakiteeka ne kuki ne batuwa ne data mu public. Kino kye nabagamba nti buli kyabugagga kyensi ekitundibwa munansi olina okukibeerako ne data. Naye Museveni mubbi okitegera before budgeting nga tonnagisoma olina tubuli ebyobugagga byaffe tufunye sente mmeka okitegera zikoze eki ebyo webiri. Kati Tshisekedi kyakoze akwataganye n'Abamerika bano ne baleta company eno. Kati eno company egenda okubanga ebigira gwendagana ajagala n'obwe yagala ka gold we kati okafulumye eggwanga lya Congo olina okusayininga n'eno company. Kati kitegeeza ki China n'omurasha kati yawedde okitegera ba contractors oba companies aba China n'aba Russia kitegeeza mu ggwanga lya Congo ziwedde okitegera. Bamala America asooka netwala 50% eyayo in exchange for security yange nakuzo mwezi 18 deal esayiningibwa okitegera. M23 egenda kunintroducing wange nakuzo mwezi 18 okitegera. Bakubye naye abantu mu church babakubye bomb nebino byonna babiraba worry not mugenda kulaba tabbu nze nabagugamba bano ba Museveni byakola bya kisiru okitegera byakola bya kisiru. These are kicks of a dying horse okitegera. Bwina resistance buno obutuusi bo bubira ne resistance naye nabagamba kino ekyajja Museveni kyatinkula kinene nnyo tasobola kumalako nakyo tasobola. Wabula Tshisekedi ne Kyagulanyi bebaka bafunira eddagala ettuufu abo oyo fala we Uganda ogwe mulabo oyo n'owe Rwanda bano bebaka bafunira eddagala ettuufu okitegera. Kati essaawa eno ebyobugagga ebyo byonna zino diru Kagame ze yasayininga nga bya bugagga bya Congo buno bubinja babayekera byonna bibabba. Kati essaawa eno byokka biri invalid okitegera biri invalid. Kati kye bakola ogenda kusayininga contract neno company. Kati eno company eyimiridde okulwa government kitegeeza ki accountability Congo webere ejagala ina holding eno company accountable. Kati ne company eno nayo einoka kasateri yo smuggling ya kino kye nabagamba nti wadde kagolodi bwe kati tekagenda kuddamu kufuluma gwanga lya Congo nobo katadde mu nsawo tekagenda kuddamu kufuluma. So muna Uganda kino kyavudde kuki abakongo basituse nkiddamu abakongo basituse abaana ba people power mu Congo be bayita abawazalendo basituse ne bakwate emmundu. We basituse ne bakwate emmundu ne baga katika tulwanye ensi yaffe ekijja kijje. Omumerika yalabye nga losing interest ze n'omungereza ono ne bagamba Holland mujje tuteese kati. We bagenza okuteesa ne bagamba Tshisekedi tulage nti oyimiridde ku people power ina amaanyi g'abantu ababulijjo abatali bano. Abantu batandika okwekalakasa mu nsi ez'enjawulo era nga bannayuganda bakikola ne bagamba okay kati tutegedde yegwe you are the chosen one for Congo. Okitegera ekintu ekyo naffe bannayuganda tulina kukikolera mu protest voting kugambya abasirikale bo kakati essaawa eno gwe nawe n'abadde aweddemu essuubi abasirikale time ti gye balinze nakugamba Museveni ekintu kye watinkuula toyina gw'otanyigiriza. Museveni talina gw'atanyigiriza tewali. Abasirikale abo tebakyasobola kati olunaku okuva n'olwaleero nfuuse mwogezi w'abasirikale abaddala si bana aba Felix Tshisekedi aba Felix Kolaije aboogerere kuba muli basiru ne banene abagezi bo kati nfuuse mwogezi wabo okuva leero nze mwogezi wa UPDF. Yes eya Kyagulanyi mu gavumenti eyo bali betugenda okuwaka kadde naye ne ya Museveni ne Muhoozi eyo sinza ajogerera ebizibu byabwe mu recordingire video muzimpe nze nja biteekayo ekijja kijje fe twatalaafia mu recordingire video safaringi gye muyitamu mujimpeereze inze nja giwanika ensemanye kiki kye muyitamu awo. Yes we have to expose tetugenda kutya kintu kyonna come what may kubanga mu Uganda essaawa eno
tulinganga abaafa edda kati tujja kubyogera mumpeereze